nga bulijjo ku ssaawa zino zennyini z'olaba kweyo eyiyo eddakiika eziri ku ya neighbor busekendisi obwo obusoma kweyoyo ataliiwo nga bu microsecondisi tombuuzizza kabakadde ka mawulire gano ge mawulire go gayite the good news okuva mu kibiina ekikyasinze okuzannya katemba owa buli ngeri the General Team Drama Acting Club mwattu tusange ku Progressive SS Buloba oba tusange wano ku Late Secondary and Vocational School Bulenga tumale okwatagana olwa buli mukolo gw'otwetaaza naye nga ogulimu ebyobuwemu awo totuyise okugeza ng'ogw'abalongo akadde ke katuufu kennyini akalagana ak'amawulire tugende butereevu mu mawulire g'olwaleero ng'omusomi nze Muzeeyi Chris Kisige akambambirwa Joseph mmanga amanyika abiri lya Kisige n'alya Joseph agasigadde tombuuza waje nagajja guguno omutwe omukulu ogw'olwaleero. Afande muyite security officer anywedde mu bannaabwe akendo alangiriddwa kigambibwa nti waliwo security officer akyasinze bannaabwe obukodyo wammwe era n'okukuuma abantu mwattu alangiriddwa. Lwaki situgenda butereevu mu mawulire ago? Sooka olinde. Wabula bannange oba kiki kino endaba omwana ono ajja kunzisa enseko nsekera ki? Naawe byerabireko weesekere mwate lwaki nedda. Kyokka bannaye olabye wekasesa obwedda nseka olowooza neesesa. Omukuumi akyasinze okukuuma alangiriddwa lwaleero kigambibwa nti abakuumi tubadde na bangi mu ggwanga ate era ne mu nsi yonna naye waliwo akyasinze okunywa mu bannaabwe akendo ng'ono ye obukodyo bwakuumiramu mwattu abalala mpawa buyinza ono ye yasobola okukuuma era ne wabaawo byakutaasa nga tobitegedde na kubitegeera ate era yatakuganya kutuukibwako kabi konna kasita obanga omwetaaze. Abange omusajja ayogerwako si mulala wabula ye Mukama Katonda ow'eggye nga mukulu Zabbuli ono w'ekikumi ye yatutuusizzaako amawulire ago. Katulabe engeri ki mukulu Zabbuli 121 gy'akozeemu research okulaba era n'okutegeeza obukuumi bw'omutonzi okukira.
Okusinziira ku Zabbuli atutegeeza buterevu nti Mukama Katonda ye mukuumi akyasinze, anti ono yeetabongoota ate era teyeebaka abeerawo okukukuuma. Ye Mukama ateekeddwa era asobola okukuuma mu mbeera yonna n'akuwonya obulabe obwa buli ngeri. Kigwanidde ggwe okusembeza Mukama Katonda era omujjukire nnyo n'okukoowoola obuyambi bwe buyita obukuumi bwe mu budde bwonna. Gamba ng'okwebaka, okutambula na buli kimu kyonna nga tonnabaako kyokola. Gundi gwe weetaaga obukuumi bw'oyo Otherwise abana abalala babeera bakuumira bwereere, ye bw'abanga takuumye. Ago ge gabadde amawulire gaffe. Mwebale nnyo okutuwagira era n'okutwagala. Mweyongere bwe mutyo. Abange ketugendeko mu bulango bwa bakama baffe. Mukaweefube w'abazadde okulaba nti abaana baabwe bafuna okutendekebwa okw'omutindo ogwa waggulu. Kizuuliddwa nti olina okubeerawo n'akasente akawerera ddala okusobola okutuukiriza ekirooto kino. Hey! Progressive Senior Secondary School Buloba, Kampala Mityana Road bakukubye enkata nga bayita mu bagabirizi baabwe ab'obuyambi. Abaana abawerera ddala 20 okuva mu bitundu by'eno be baweereddwa half bursaries ku mitwalo 20 gyokka egya Uganda. Omuzadde waakulaba omwana we ng'asomera mu ssomero amatiribona. Progressive Senior Secondary School Buloba Mityana Road lirina abasomesa ab'omulembe ddala, ebizimbe ebitemya ng'omuntu, mu by'emizannyo basuffu, mu by'endya ate mu by'omwoyo wawawa. Lisangibwa mu Buloba Trading Center mayiro 12 zokka okuva mu kibuga ky'e Kampala. Somero lya Dende Boarding Area abawala n'abalenzi. Okumanya ebisingawo kuba ku nnoti 782-43-56-55 oba nnoti 755-43-56-55. Progressive Senior Secondary School Buloba Mityana Road, light the day.